Amanyi. Kuva dinga matono. Why? Kugamba otya. Kuva dya amanyi nga matono. Wabale kujja. Alhamdulillahi rabbil alamin abucha. Nalo ndwebaza sebo kubanga lero ndi kushoya ya Kalo Kasita. Eno yakubiri era if I'm not mistaken. Ne obuzibu bwenzija nnyo leeti. Mbani neyo jembo okusakata nga bomanyi okunonya bali bagayita mata naye kati tunoonya ttooke lyennyini. Yagala kuggala stage ate nga sigwa ino sigenda sizze kuggala nzize kulaba oyo Kasita she can make it. Bebamu abantu kawe twogera nti nno kati abo bakuba. The girl is energetically, she can run the stage. The work is to run the stage. Musonyiwe kyovula mbagambye mbu mulwaki munjogeza oluzungu lwange lwenzize nalwo omwana nze n'oluzungu lwange nga lunjoki kati muntu ala paka mu luzungu mu Kalo Kasita. I'm telling you, Kasita is one of the best. She might not be the best, but she's among the what? The best. Meaning that she's the best. Oyogerolinga agambe bitabo biwera. Mojempola nkubikulira namu. Omanyi abali eyo balooza mbu tuli mu kusaaga. We are not guessing. Kyogamba ngesinze ekyawo. Awalo guesswork. Reality are reality. I've come here just to see how she is. You know, ladies are something good. Abachala obo mulabye nayimba nanyuma n'omulabako ng'ayimba bateekako ka makeup kwegamba yonna creativity ng'ovudde kuffe nze nno nzijanga ne badansa sibalabye n'ensambasamba n'engenda. I don't care how, but for the ladies balabayo nnyo kati nze kulaba oba ne Kasita yatandika okulabayo bo waliwo omukwano gwange ali awo baba alabayo nnyo bamuyita calligraphy dancing facility genjagala okulaba ate yagambye agenda kucencebula tuzze abagala okunyumira okutucencebula. Kyekisinze okuleeta owa Kasita n'ogamba kanyambale ngende. Kasita ono nga tuvudde mu byokuba nti ekyekindeese mumulabyeko. She is a struggling artist, hard working lady. She's a mother now. Ndabe Kasita ng'atandika, ndabe Kasita ng'akola. Once upon a time I was in good life nga ndaba obuwala obuto obwagala okasolinga bwale nga bulina akayimba bakayita banana. Abantu omanyi temukeberakebera kati naye lwambadde nina olugambo oba Kalo yali abibagambyeko ebyo akayimba nga akayina nga bakayita banana nga bali abawala aba basatu. Abaana abo nno batobye abalala obajjukira bali awo banene abalala banene bati kati oba bayenkana ki wali mu good life ng'oli mukulu bongo bulaba buto butandika nga bwana kati Kalo Kasita musaayi sobola okuyimirirawo ennyimirira mwana muto. I swear bagamba kusinga obukulu tekisoboka mwe mulaba bubi ate ekirala mulekerawo okuzuuminga gwe n'otuukira boti Kasita baby bano abali baby yanga ate Kasita yalabiseeko omwana we I know nze nina aba basatu sisoboka nina atula senior form mwaka guno mba nsoboka. olina emyaka emeka kama tetuzze kubala myaka ku show ya Kalo Kasita tuzze kulaba Kasita bwenna nja bayita nga show bagenda giyita kubala myaka nja bayita tubale emyaka gy'abantu naye sofa tuli ku show ya Kalo Kasita which is Kalo Kasita's day. Kitegeza nawe n'otera okufumbizanga muno King Mike. Mbagambye tuli ku show ya Kalo ate kale ekirala temugattamu bakama bange oyo bosi wange oyo bosi wange oyo King Mike oleko nga mwogerako mbatuma okuva olwalero nze wemba walabanga oyo bosi wange. Once a boss, always a what? A boss. So kumyezeyeze okufumbiza omwana. Kati nunga muvudde ate mu kuyozayoza. Nze nange saaliyo nkyetegeka ngo eyakuzibwako oba eyabeerako ne Michael neeteeketeeke ngende mwebaze mu buki mu butongole kuba kintu kino kye bayita mileage abali eyo ne batulabako abamu nno nga tubamanyi abamu tetujja na kuboogerako bw'obaali wagenzeko ku mukolo gw'omwana wo. Congrats, first of all, to the family of Mugwanya, friends, to the family, to the music lovers. Thank you everyone who participated in that event. Mebaza nnyo oyo ne bamuyita King Michael bosi wa Kabaka. Kino kyekwa kitegeezaaje kubanga bali n'omuwala nga mukulu nga tali mu mawulire. Mwe mwagala buli kintu mukiteeke mu mawulire buli kintu gomanyi senga wange. Gwe tumanyi wadde kojja wange n'ogu omanyi Kabaka ku Kampala kuli ate mulekerawo tunonye otukebera buke we mutulaba nga tunyumya wano mbu ndi w'entolomwe ng'okkirira entolomwe ng'onnoonyerezaako entolomwe mbu oyo w'entolomwe ayogera biki muve mu kutula kati olaba wano wendi wano nva ntolomwe
naye kati mujja kuddawo mulowoozeemu entolo mwe gyenva abalimi b'entangawuzi tebambalaako bwe bati mutunoonyereze mujja nno kutya nga pulezidenti addako vice president waffe Muwanga Kivumbi abaddewo ebutambula naye nga nakyo temukyogera bwandi taata abagamba omwana akuze ali mu siniya fo naye ennyambala togikyusa tebikwatagana mulekerawo okunoonyereza tuze kusyakalo kasiita mukebera mpale ennyimpi muli ku bintu birala kambabuuzeyo ekibuuzo kimu nammwe kambabuuzeyo ekibuuzo nga kyandasi mu kifo kya Irizi n'empale ennyimpi kiki ennina okwambala wano wendi nga mwabalabi abannamawulire mwamanyi nammwe mwennyini mwe nnyini mwe ate kati omwana wo kaalizuula mbu nno oyina ebizibu ku magulu ajja kudduka kati ogambye tinno Michael mukamaawo omwegomba sebo nange sebo nawasa kyali gye nzija muwala wange ali mu siniyafo onkutumyeko nkugambye nti mufumbiza ku siniyafo oli musajja muzibu nnyo ennyambala tebigenda kukwatagana tugenda kulemagana ku mukologo tompita wemba nyambala kinu bwe wowuliranga ku mukologo oyagala gukusale guleme kunyuma tompita kuba tebikwatagana nakwambala ani yakulimba mbu nno we nali nzaalibwa najja nyambadde nze najja bwerere ate okuva nedda twalina nga gatwebikako katono nze nno mbayambyeko kati mbikako n'ekisambi ate nno muwonye kati leero sambadde nkalwowo ke bwennyambala wano babuyita bunu sekinu akanu nti akuze kikyogala akyuseemuko tewali saatakyusa namu akyuseemu ki mwe mwagala akyuseemu ki mwe mwamutonda wamma kingi tokyusamu kintu n'eki nga bw'obadde bw'oba olina okubeera thank you very much mwe mwamuleeta akyuseemu ki mwe bamaama be mwe mwagala akyuseemu ki ate ekirala mulekerawo tugaa tukyuseemu kati for example me as me ng'oyagala onjawule nani kale tugende mu reality muzayise batajje wano tuyimirire ononjawulira kuki anti nedda mpa ekitiibwa omuntu nze ngaba ekitiibwa kati ononjawulira kuki ne muzayise batta ero jagamba kaako kazze yenze wano sibu nina kuba kaako kazze nze nakuseeko guugwo kabako kati ekyo kiyinza mmeka baana tebasoma sente zenyambala kale abaana tebasoma twambala sente gwetewulirayo ekigambo omenya waya ozaali bagambani bali bagamba kabaka baazo owe nalemonomo